ekigendererwa kyaffe ekyokuleetawo TikTokers Federation Association okugatta associations ez'enjawulo ne tuziteeka mu umbrella emu gye tugenda okuyita National TikTokers Association. Federation etwala associations zonna. Tuze nga tubategeeza nti tulina okustreamlininga ekintu kino kibeere mu mateeka, wabeewo ekitongole ekiri registered mu mateeka mu URSB, ekitongole ekivunaanyizibwa okuregistaringa ebibiina byonna ne federations. Tugatte bannaffe bonna abeegattira mu associations ziri entono babeere mu umbrella emu, tusobole okutambuza omulimu guno mu order nga kugenda bulungi nga tewali kutomeragana nga tutambulira wamu. So kwe kuvaayo tubategeeze nti already kigenda mu maaso, enteekateeka zonna ziri ku ground nti okuregisteringa already kuli in progress. Ekibiina ky'okufederatinga okugatta abantu bonna mu associations zonna kiri ready, kigenda mu maaso. Tubeere nga tutambulira mu mateeka gwe mulimu gwaffe okulungamya n'okuwabula wekyetaagisiza following law and order. Obutabeera mu kibiina kyonna ate ekitali mu mateeka, nobeera nga operatingira eri mu nzikiza naye nga eno tebakumanyi. Bakusaba empapula kyetuyita credentials nga teziriiwo, naye bano bakusaba credentials ng'oteeka wali certificate yammwe ne mugamba tuli organized, tulina president waffe, bwe muba mulina ensako gye musaba ne mugamba obubaka twabutuma ono, musajja ono ne tumutuma tumugamba atuleetere ki, atuleetere kino nakiri ne kiri. Programs ennyingi ajja zi-unveilinga nga bwe tugenda oziwulira na biki engeri gye tugenda okutambula tuyanziza. Kale, mukitegedde nti tuli bulala mu kkolero ensonga z'amateeka, so council agenda otuyambako nga TikTokers federating mu ggwanga lyabwe. Number 2, kitegeeza ffenna why have TikTok account, buli omu alwana alina TikTok account. Kale munzikize nfuna obubaka okuva wa national coordinator wa federation yetu. Mbabuuzizaako bonna Kisa lupi kasitoba omba maye bitu byonna bijja kubeera ku social media. Yes, mbabuuzizaako bonna. Amanya nze Robert Fizire oba Robert tumitereeza ekyo erinnya ly'emirimu wanikamu erigazia abasinga mujja kwebuuza ati Robert Events nekintu kyaba TikTok byewali olwanyisa babawere okijjamu otya. Well, oluvannyuma lw'okuvaayo ne tugamba TikTok ewerwe mu Uganda, kyangatta nnyo n'omukulu abaho kubanga yali ate yadifendinga TikTok ekweki esigalewo. So mbadde mugoberera ebbanga lyonna nebibaddemu emabegakawo mbadde mbigoberera nga bagamba bali mu kalulu. Kakati bwe yantuukirira nga nsaba buwagizi bwe kubanga ekigambo TikTok ban campaign twakiyimiriza olw'oluvannyuma lw'okukizuula nti ate TikTok bw'oyagala ogiwere ne gavumenti eyinza okuba nga ogiwereddemu. So bwe yantuukirira ne mugamba sibeera mu bintu bitali by'amateeka, tutandika okunoonyereza. So twatandika okukinoonyerezako ne tukizuula nti baali mu beauty contest. Wejogere ekyo bamukifuna tebaali mu bya ddala, baali mu byakusaagamu kulonda bulonzi Mr. and Miss TikTok. Kati ne bagamba nti Mr. ate kati ye president. Nga ate wano we tulaga oba wano we tuli ebintu byetaaganya okubeera nga biri streamlined ate nga biri official. So consulting abannamateeka ate ne batuwa guidance nti kyemuliko tekiriyo mu mateeka. So kwe kumusaba kati ate tetudda mu associations because wokola federation ne mu federate nga mwenna ba TikTokers associations ez'enjawulo ne zeegattira wamu ate mwongera okubeera ab'omuzinzi oba ababali. So yensonga eri wano era nankwasa obukulu nanga kati nobati kikoordinating wali lwavudde eri obuvunanyizibwa bwa coordinator, national coordinator. So gye tugenda mu maaso tujja kwongera okubanjulira bwe tugenda okutambula mu federation yenu. Naye for today oba for now tuli mu kuba unveilinga National Federation of TikTokers Associations. Association za njawulo, waliwo Kampala region, waliwo Western, waliwo naawe ali Kata, naawe Kadama wafali Saudi
olina association mwogwa era namwe akaseera kagenda kutuuka mujja kulonda pulezidenti wamwe n'akakiiko kammwe ak'abantu 5 oba 10 okusinziira bwe tunaaba tulabye n'okubagula. tweyanze naye mu mbeera efaananako bwetyo. Frank Abaho ali wano mu kiti kya ng'omu ku ba presidents of associations ezigenda okukola federation. Ensonga lwaki ali wano ate yaddukiridde omulanga twamusabye nti we need to federate era n'akwatagana ne association ye najja on board. Of course ne ba presidents of associations endala ensonga lwaki ziyise federation. Mu mbeera efaananako bwetyo baadde bakola mu byakusaagamu busaazi tuli bintu biri serious. Frank Abaho y'omu ku abadde beesimbyewo nga president waba TikTok mu Uganda. Kati ndowooza najja nga president wa federation ekyo kiri ku ye baana baasazeewo. Kale kino kikutuuka oba mwakikoleddewa katufune obubaka okuva president wa TikTokers Association emukuzo mu ggwanga Uganda, Frank Abaho. Amanya gano bampita Frank Abaho nga sinaba kwogera bingi sutwala okwetondera eri abawagizi bange okubanga batadde mu attention mu kintu kye twabaddemu ate nga tekiri mu mateeka. Twabadde mu campaign ndowooza ensi abantu abasinga bonna badde bazifolowinga ne wavaayo abantu ab'enjawulo abakola mu gavumenti. Omuntu omu yankubira essimu n'amiitinga n'aŋŋamba naye abaana ab'okulembera mulina ekibiina ekibagatta nga batiktoka. Ne mugamba ekibiina tekikiina. Ne mugamba wali omunange nali ngambya registaringa ekibiina naye teyampa feedback. Nambuuza temulina kibiina kyonna nga kirimu bamemba abawera 20 nga batiktoka. Ne mugamba tekiriiwo. Nangamba kyolimu kifu. Oyangamba ekintu ekyo nenkubira omwami ono looya ne munnyonnyola ne tutuula naye ku mmeeza ne nkubira n'ono omwami ne tuligisitaringa ekibiina kino. Ekibiina kino kigenda kubeeramu batiktoka nga bonna twegattidde omwo nga kituyambako singa omwana afuna obuzibu nga tiktoka ng'oregistered mu kibiina omwo oba okoze content omulungi. Aba tiktok abasinga bakoze content waabwe tebamufunyemu ssente. Bw'oba ng'oli memba mu kibiina muno n'oba nga oli registered nga content wo kati gavumenti TV yono nejja nemukozesa tulina right egibulako omusango ne bakusasula kuba bakozesa content wo. Kasitoka nga oli registered mu kibiina kye twakoze omwami ono angamba ekintu kye mulimu muli kumenya abaana ate nawe oli kumenyekera obwereere. Tulisalawo turegisteringa ekibiina kiri registered era buli kimu tugenda tambula mu maaso kigenda beerako cabinet abakikulembera ba members buli kimu. Ekibiina ekyo kigenda okuyamba abaana ba TikTok okuva mu bwavu naddala abaana b'empangalidde nawo wano ku Bulawundi abasinga tebalina mirimu. Tulina abantu abagala okusponsoringa ba TikToker naye tebalina we batandikira. Nakafuna abantu ab'enjawulo ab'amaanyi ba ministers nga baagala tuyamba nga ba TikToker naye tulina kigatta. So omwami ono ampabula munagamba ebyo mulimu bye mwesimbye mu ba president wa TikTok muli okusanyira ku bwongo bw'abantu. Musooke muteekewo ekibiina ekiri registered mu gavumenti ensi yonna ebe ng'ekimanyi. Bwe mumala okiteekawo awo muli baddembe nga kiwedde okukolawo akakiiko kamwe mugamba nti kati mumanyi te katulonde gundi ne gundi onajja kuba pulezidenti onajja kuba bw'ate ate ejja kuba bwe bati. Omulimu gwange nganzabawo Franka sigamba nti munjagala nti ndi content creator. Sigamba nti munjagala nti nina content omulungi gwenkola. Munjagala engeri gye nze nga nyambamu abaana Uganda. Yes, nze nga nyamba abaana era ni mutima mulungi era kati na kino kye ndi bakolera nze ali kiteeka mu ssente. Ne bwe ndibanga nfudde kigenda sigalawo. So mba njagala nkibakolere nkiguse then mukikwasaganye nga mmwe maze n'ebyokukola bwe nkikwata n'enkibawa balooya weebali bano weebali abaana weebali bonna ba TikTok bali wano amagye gange galina okwandolinga ekibiina kino kisigalewo nga tuli mu mateeka. Tuleme okukozesa content okuvuura abantu okuvuma abantu ebyo byonna bigenda kuggwawo naye nga tulina obukulembeze. Bwe tuba nga tetulina bukulembeze tetulina kye tugenda tuukako nga ba TikToker. Kanyongereze ekyaddala social media ekoze kyamaanyi nnyo essaawa zino mu
nsi yonna y'okutwaliza awamu. Abafirika oba mu Uganda twalwawo nnyo okumanya butya bwe tuyinza okukozesa social media okubanga twekulaakulanye. Nzijukira ebiseera biri Facebook nga yakajanga abasinga ffe abaaliko twali tumanyi kuwakula ntalo na kuvuma okitegeera. Later abaana ne bajja from somewhere ne babeera organized ne babeera nga bafuuse ba influencers obulango bujja bwe babufuna ffe abamu ne tusigalira emabega. TikTok wejja mu Uganda abasinga tebagitegeera kimala bulungi era abasinga bagikozesa bubi naye ne bajjawo ate abaala abagikozesa obulungi ne improving obulamu bwabwe. Mu kaseera kano ng'eggwanga Uganda ekintu ky'emirimu okugifuna kizibu nnyo naye ate mu kukola content ate we wali obugagga. Essaawa zino omu ku influencers abasinga obugagga ku TikTok amuta Kabelami, omwami oyo akola akantu bwe kati afollowingibwa abantu obukadde 161 world over nga tetwathye essaawa zino abukadde 2 oba US dollars ngayo mukubagagga nga ne ba rappers abamusajja tebazirina abayimbi naye nga yakakikola just emyaka 3 okitegeera. Essaawa zino mu ggwanga erya Uganda olaba aba tiktokers abaana bakreatinga content ba influencinga brands za companies ez'enjawulo nga kwalabirira abaana family bazimbyemu amayumba baguza amamotoka. Kikulaga nti negaddala TikTok singa tuba tukikozesa bulungi esobola okubeera nga improving obulamu bwaffe n'abantu abatwetoolodde. Ekintu kyonna kyonna ekitabira streamline ebiseera ebisinga kiyinza okuluzinga potential yakyo mu maaso awo era buno obulamu bwe bwazze nayagadde ngubeereko nnyo olw'ensonga nti naffe abakola content platforms endala for example fe abakolera ennyo ku YouTube ne muganda wange Juni essaawa zino waali asobola okutujulira nti n'emirimu gyaffe gyo ku YouTube giri influenced nnyo eno ku TikTok because omwana asala ka video ko kaddakiika 2 ne katambula omuntu n'abeera n'akakizo okulaba eri okitegeera. Naffe wakafuna okuteekako mpolampola nti abantu bangi essaawa zino abamanyi nga bamanyidde nnyo ku TikTok ddala ate ku YouTube wali primary oba okitegeera. So kikulaga nti negaddala TikTok y'amaanyi wabula tulina okuba nga tukozesa mukisa guno okuba nga twezimba mu ngeri eyo structure mu ngeri eri very organized mu ngeri ey'obukulembeze ne leadership tusobole okubeera nga tugenda mu maaso. Bingi nnyo ebibeerako okwetwala kubeera kungi nnyo naye wabaawo obukulembeze nga buli structure bulungi tusobola okubeera nga tukola tubijjawo. Ekyansinza okungattako kuno kati nga ffe abawa endowooza ba critical analysts tufunye okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo ku bantu betukolako okitegeera nga n'endowooza y'abamu ebeera njaba yabantono nti ogenda kukola akantu ku YouTube oba nakatale ku TikTok omuyimbi akalaba anyiige essaawa zino muganda wange wuyo yatagenda kukubibwa Gerson Wagulu yatagenda kukuba Junior nze Gerson Wagulu last year mu June naye yayagala oba okitegeera gwe naawe ekintu ekyakuli mu bulago twakiraba oba okitegeera. So netujja ne campaign twagambye nti kicking hooliganism and violence out of Uganda's music oba okitegeera era nga tugenda kusinga kweyambisa nnyo omukutu gwa TikTok. So n'olw'ensonga eyo ti ndi musanyufu nnyo okubeera nga neeyunze ku mugendo guno tusobole okubeera nga tutambulira wamu twekulaakulanye ate endoddeddeo tulina enzikiriza ez'enjawulo mu bintu eby'enjawulo. Bange neesimye omukisa guno ogumpeereddwa manya n'eddoboozi nze Tamale Mirundi Junior nkola mu byattaka DPF waba minisita ebyokufumbirwa nanoba madamu baddala kumpisa so naye tudde ku mulamu bannange omugenzi isi bwe yali tannavaawo y'omu kupaasa okuleeta omulamwa guno kwaye yali alengere era omwoyo gw'Omukama ye yasooka okuregisteringa kye bayitanga Bloggers Association. Abali wano ffenna nga nange muntwalidde batono nnyo abamanyi ku by'amateeka kubanga ennaku zino tulina okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo nti tetukyasobola kubeerawo nga TikTok teriiwo. Ekyo kyo bwe kiri era nsooka okwebaza bonna abalina content ku TikTok n'abakozi tubakuba views mwina zammwe teri yazibawola teri yazibawa muzikoze ku maanyi gammwe naye tubadde tubulwamu ekintu kimu kyokka okwekuuma eri bannakigwanyizi abaagala okulaba nti balinnya ku social media olw'ebigendererwa byabwe olw'ebyo bye bakoze n'okulaba nti TikTok eno abantu basigala mu ntalo n'obutafunamu. Naye nze ndowooza nti ekibiina kino si kya byabufuzi kuba mbadde ntambulatambulawo ne mpulira abantu bano balayika balina kye bambi tewali kye tubala wano tuzze kutereeza mulimu gwaffe ng'abayimbi nabo batereezezza ogwabwe
kakati wano tewaliwo byabufuzi era sagala byabufuzi wano mu kibiina kye bweba gavumenti egenda tusapootinga etwesapooti okutali bukwakulizo nti bannaye mbayamba naye bwentuuka nga bantwala nange mujje munyambe tetulina gwe tugenda kuyamba tuzze kutereeza mulimo waffe mukitegeera buli omu asigale ku byakola era abamu mbawulidde sebo batiddesewo Mr. President ng'ate abulawo kundaga kati kontenti waffe gwe tubadde tukola bagenda tugala tumukyose bane tetulina kontenti wamwe tuge tugenda kukyose tuzze kutereeza mulimo gwaffe kubanga bwe tuba obumu nga twogereza eddoboozi limu mu bintu ebituluma kafenna tulina ebituluma jo nabadde njogera ne Honorable Nsereko yakoze studio era n'agamba batikitoka bino ebyokukolera vidiyo mu miti kakati we international tutunda content we competing with Nigeria studio jeri lwaki ogula iPhone ndio tasobola abamu n'essimu zaffe tezituukiridde ku kamera banne studio wiri bamaze okugizimba eryawo kuwasisi ku lugoga obayitawo batakunaku mati TikTok oli wiringa osobola okutuula wali n'okola vidiyo yo gy'oyagala nga background weri nga n'obutebe bulungi n'otambula naki n'ogenda ebyo muzeeyi ebya ssente meka kabinza n'okuba byabwerere lwaki obirowooleza mu kisente ng'ate tuyamba so ekyo kikulu nnyo ekyokubiri era tufunye okusoomozebwa banne tukwatiddwa naye ne bakwata tikitooka ne wabulayo ne looya nga n'abazzi b'emisango nabo babeera ne balooya ng'ate bambi tikitooka gwe bagamba talina kyakoze because what you make a fair comment muntu babyo sente waneze enguudo we bali bayinaayina balina balooya batikitoka lwaki tekawo amateeka agatuwabula nti bwe bakwata Junior oba Frank Antambi oba Chumi oba Sefuko oba ffenna tuyina looya waffe ajja tutaputira ki amateeka kubanga bwe tutakola kino mbalayiri amazima ga Katonda mu ggulu ebinaddirira biza obutaba birungi gye tuli so olw'okusoomoozebwa okwo bye tulina mu nsi kyetusazeewo nti tubeere mu ki oba pulezidenti bwa mwami Frank abaho bannange ffenna tetusobola kufuga ekyo abantu we muli kiyiga muli kakkana n'oyagala omuntu ayagala kubeera pulezidenti wa TikTok nga tamanyi nakuwandiika linnya lye luyali nakalambira naganze ndi mugagga tetulonda bagagga omuzungu agamba kakati gwewona tugamba nti tukulonde kuba oli mugagga tetuli bakazi bo we want leaders twagala mukulembeze obukulembeze si bwabwa nannyini nti agenda kutufuga ffenna bali wano tuli bakulembeze so nga maliriza mulamwa mulungi mwebale nnyo era mwami Frank abaye ekintu kyotandise sebo naawe munnamateeka katusubire nti ne bannamateeka banna bali mu judicial naboona bagamba nti twakoze ekibiina ne batwegatta bataani agaana abasinga bannamateeka bali ku TikTok. TikTok y'amaanyi kubanga nze following gye ndina ku TikTok oyinza okwewuunya so si kyanti waliwo ba TikTok ababrandinga bwe bati buli muntu yenna ali ku TikTok ate abasinga mbasangayo mikwano gyange banga tetukyebaka abaali basobola okwebowa nga bakola ki babeera ne earphone bwabwe bawuliriza content so TikTok etambudde buli wamu era oluusi otuuka awantu ng'olina okulinda essaawa 2 TikTok nekubeeza so etambudde buli wamu buli profession buli omu akozesa TikTok badokita balooya bainginiya buli omu content ndooza mumulaba ng'asinziira mu profession gy'alimu n'amarketing ebintu bye ne Junior w'amataka akaseberayo ddala abantu ekyo nametenze eddekenzo president w'abayimbi kyembadde nsaba muganda tube abatikitoka ffenna tufuneyo olukuŋŋaana n'abayimbi ekitegeera obutaka abayimbi bano batukozesa tutambuza musiki waabwe naye eddekenzo bwe namusisinkanye they are willing wabeerawo obutakanya here and there naye tuleme kunyigirizibwa lwaki tutambuza musiki w'abayimbi nga n'abayimbi bennyini betambuliza ennyimba tebatumanyi tuyanze ng'ensonga lwaki tuze wano okufederatinga wallahi kiba kya bulyaza amaanyi abemukunzika presi eno nga tufunyeyo obubaka kuva mu bamu ku ba tiktokers ab'amaanyi mu ggwanga Uganda nimbira ddala but before that munzikirize nfuna obugambo obuteninye okuva wakanze Franco no kumula wano ba president wa mukwano gwange
nnyo ddala. Kakati okusookera ddala ngenda kwogera nga tiktoka nate njogere nga ndi ku byafa president ku bigambo bitono. Okusookera ddala ffe kino ekintu tugenda kisapootinga nnyo nate am even calling upon other tiktokers to come mwa mujje mukyegattako kubanga number one muwulidde ku kyamateeka bangi naddala nga nze tusibiddwa oba tufeesinze bigo actions kubanga tukola ebintu ebimu nga tetumanyi bigwa mu mateeka bikkirizibwa so bw'ojja wano eno newegatta ku kino ekibiina ogenda kuba owabulwa mu bintu bingi nnyo okusinzira koti bubiroko as far as finances are concerned tugenda beera n'ensako ng'omwana bw'afuna obuzibu nga tiktoka w'amaanyi n'obuzibu nebumugwako ne bumuyinga ng'asobola okujja bangi tebalina rent bangi bafuna ebizibu eby'amaanyi nga bitwala n'obulamu bwabwe naye nga tebayambiddwa nga tiktok oli gwe mwalaba eyafa tugenda beera nga bagenda tufunira ba medical personnel baana bangi bagenda batuuka mu nsonga ezigenda mu bihawo oba mu situation kyogere bwentu naye nga tewali buyambi ekibiina kino kigenda tuyamba tulabye bangi nozomu bamwogedde omulala yetta mujjukira omuwala yetta ku tiktok tebanga talina wakudda akabiraani osayinza ogende wa Dr. Sefko namusawo ayinza ogende wa 10 namwogerako naye bw'aba kimanya ekibiina weeki president waali president ajja kubira bubi ekikwatako akole ki areactive n'olwensonga eyo kanyimire ku bigere bya Frank olw'obudde president waffe mbadde mbasaba tubeere nga tulabira ku bantu ababaddewo ekituufu kiri nti nze mu mpaka zino ez'aba president baana bangi ababadde beesimbyewo naye okuba nti buli president aliwo ate ekisanja kye kibadde kikyaliwo baagadde bamulwanyise bamutte naye amazima mabi gayo nabaddewo atubeereddewo sorry amazima malungi atubeeddewo nze nasooka omulaba yampa $5 million naddamu n'aka ssente nga ndi mukuumira n'asolooza zalinga $3 million naziwaayo alyabekyani wange talina teyali ansabye sina kyemuwa talina Sefko nange yanzijjayo mukomera noli yanzijjayo mukomera nandooza muwulira naye ekirungi ebyo bali badde babikola ate nga tebiri mu mateeka kati kubamu akafaananyi singa ate waba asobola okukwata ku ssente ze n'ayamba omuntu alina ekizibu kya $5 million singa ate atusakira nibamuwa miliyoni nga ziizo n'abeera nazo nga olufuna ekizibu kuba 10 namba oza kiyinza beera kirya so muganda agamba gwewalabyeko tuyanze nyo tuyanze Dr. Sefko nerabidde tulina ekikonde mujje mubeerewo kubidde omuntu essimu n'omugamba tukwetaaga na kye tugenda okukola bwe kino atajja ate ne tubimala ne batandika otukubira mwabadde muli ku ki wenda tiktok ali eyo olwa basinga okumbuuza bamanyize Frank mukwano gwange nnyo naye kinnuma nnyo bangi benakudde ba tiktok naye sibalaba naye ate bwe muddeeyo nga mukomplaininga ndi musanyufu nnyo olwa kino sigenda kwogera bingi nnyo wabula Frank abawo ndi musanyufu nnyo ddala n'abalala mwenna mbasaba ekitiibwa. Thank you. Waliwo akalimu tetugenda okulambululako ebimu ku highlights ezigenda okufollowinga kino. President Abawo yasuubiza nti agenda mu maaso tukole n'enteekateeka ez'okuteekako sako nti tusobola okwegatta ate ne tusavingayo ku busente bwe tuba tufunye obuzibu obw'okusanyuka ne tusanyukira wamu oba ne tunakuwalirira wamu ate nga nasuubiza nti mweyo sako mwe mugenda okusinziira oluusi abatiktokers abamu abali ebweru baba bafunye obuzibu nti letse afunye bamukubye oba omulimu guweddewo oba ali stuck somewhere atuuse contract nebula ne bakonkomalira ku bisaawe by'ennyonyi yasuubiza okuteekamu $2 million ezisookebwako ez'okwongera okuyamba abantu abo bakola ki bafunye obuzibu bw'osa ne sako eyo ejja kwongera okuyamba oluusi sako bw'oba ogiteeseeko nga kuliko savinga n'okwewola ng'ofunye obuzibu oyagala ssente z'amangu oba oyagala eza bbeeyi oba ki ng'osobola okukola ki okudduukirirwa so bye bimu ku highlights ezijjirako mu package ya federation.